Bali ziyingira mu ssaawa mukaaga. Returning officer ow'e Kampala nakkiriza alangirire ate ebyavudde mu kulonda kwa kalulu k'obwa Lord Mayor. Era nga ku byatuwadde atutegeezezza nti nno Ronald Nsubuga bali mwezo ye yasobodde okubeera nga ate awangula banne be yabadde avuganya nabo. Era ng'okusinziira ku byatuwadde atutegeezezza nti n'emitwalo 14,220 be bagambye nti nno Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga yagwanira okubeera omulodi w'ekibuga Kampala, era nga babadde batambulira ku ng'ombe eri eya Kampala yeetaaga engineer. Kaakati mu ngeri eyeewuunyisa ffenna twayingira mu kintu kino nga tugamba nti akasajja Kalukwago ne Balimwezo anaava mu kalulu kano agenda kukavaamu ng'ayina ebinuubule. So wandirowoozezza nti nno ebyandivuddeyo wano mu kifo ekyokubiri yandibadde omuloodi Erias Lukwago abaddeko, naye okusinziira kakiiko k'ebyokulonda bye kalangiridde katutegeezezza nti no Moses Kizito Nsubuga oyo nno WNRM badde omumanyi abantu babeerayo n'obululu bwabwe. Moses Kizito Nsubuga WNRM afunye obululu emitwalo 4,315 olwo muna PFF omuloodi Erias Lukwago n'akwata ekyokusatu n'obululu emitwalo 4,915. Awo muna Democratic Party Beatrice Maawo naddirira n'obululu 2,162. So netumaliriza nga bw'ogattamu wano Balimwezo asoose aba asinze amuddiridde mu kyokubiri almost obululu emitwalo 9 n'omusobyo zaamusinze, era bw'atyo ne bamukwasa empapula ze ez'obuwanguzi. Kati obuwanguzi buno okubutuukako oyinza okugamba nti tebibadde byangu. Jjukira twalonda ku lunaku lwali lwakuna lero lwa mukaaga, kitegeeza twalonda ku lwokuna ate jjukira turn-up yalina wansi. Twalonda ku lwokuna ne luziba ne lukya ne tumala olunaku lulamba ng'ebivaayo balangirako bitundutundu. So almost kiba twalidde ennaku nga 2 okulangirira obululu buno emitwalo gino 14 gattako ne gino 8 almost emitwalo nga tigawera 2. Kale obululu bw'abalonzi emitwalo nga 2 bwebatwalidde ennaku nga 2. Kakati amakya g'olunaku olw'eggulo wabaddewo akavuyo nebaddewo ne Musumula Akile twabibalazeekoko ng'ate sayidi y'Abalimwezo egezaako okuba nga yeekubira enduulu ng'egamba nti ekigenda mu maaso tebakikola ki, tebakitegeera, era nga mu byo kye babadde bazudde mbu sayidi ey'akakiiko k'ebyokulonda nga baliwo mu ne Moses Kizito Nsubuga wa NRM nti obululu bwe badde atandise okufuna nga tebulabwangako mu ggwanga lino, nga bamuwa obululu okufaako obufi, nga bamuwa obululu obwagala okusinga abalonzi abazze okulonda. Naye mbu nga bawa Nsubuga, katugambe nti Nsubuga bamuwaddeyo obululu nga 15. Omuloodi Erias Lukwago abadde alina 25 nga bamuwa nga atuuka mu 6. Mpolampola bwe batyo, mpolampola bwe batyo. Kati Balimwezo yagenze okulaba bakikoze mu Kampala Central, yagenze okulaba kintu kyekimu kitandise okugenda ekawempe, kwe kuvaayo n'akuba emmeeza. Kakati abantu bali kugamba nti mu bulamu obw'ensi eno kisoboka Nsubuga okuva wansi eyo najja ku bwa Lord Mayor n'awangula. Naye tugenze okumaliriza nga bino byatambudde ate teyasinze Lord Mayor n'akwata ekyokusatu. Sooka ompeeko ebyabaddewo awo nga tebanalangirira Balimwezo wakati ng'alaba obuwanguzi bulinga ngo bwe baagala okutwala.
Kibi nnyo nti bano baganda baffe ono Kizito muto wange Kizito Nsubuga talina DR forms naye bali mu kumubbira Munnakasero bamuwadde almost throughout bitano bisatu mu ataano otegera bulungi satafunye wajja wano kateeka wembe batandise trend ey'okumwongereza max webongerezako olukwago katono naye tebamuweera ddala nze banteeka kuwe nafunye mwena mwategedde nti okulota kwadde kubi attendance yabadde embi abantu tebazze nze mbadde mbasinga nga nina 65 balina 12 kamu 00 owali 00 ayongerawo 3 evuga bisatu niwewuunya era ogatta byonna tebikwatagana waliwo yawedde afunye 30 niwongerawo 0 nafuna 300 naye mu bigambo kyasigaddewo 30 ontegeera bulungi ekyo returning officer tasobola kiraba kugamba nti eno kanjiteeke wabbali tujanalizing okusingakaawo aganya egiteekaku si ono agenda okuleeta obutabanguko mu ggwanga ono aloza tuyita mmere akalubye nekyo njagala okusooka okwebuuza obululu ku Tale Center bubadde nga bwe bati ebiseera byonna bannaayo buli Tale